tuli ne mwami Tamale kati bademba gamba nti tuchita empathy nti oyingiranga no wetunulya nti singa bakikozeze kakati mulabo oyo omuvuka big eye yajja nayingira eno ne bachakala kati najja nayogera nti enyumba yange bagitwala what was the response ate kati ndayajja n'abakola ekintu nti bwe baagana Bobi Wine okuyimba bano ne bayimba ate covid najja ba bonakazu yabasasulirawo katonda yabasasulirawo obunanfuusi omwenge mu bbaala ebyana mu bbaala baweyita mu bbaala talina 10 mu mpale pate after asaba kawunga Bobi Wine tanakasabako naye ono ye kyobala nti ebintu by'enseno fwe bwe tuba tubitunuulira tutunulya bintu ebyenseno tuga katonda alina amaanyi gwe gakola ekintu ensi tebeera predictable kyoba temusaana kukola bintu ebyo bya short term strategy kakati tagenda nentunuulira ono gwe bagamba oyani gundi yanvumako ng'ali ku kaboozi gundi Sajja Kambwe abantu bayayana temumujjukira nti ngenda kwesemba kuba president Basajja Mivule eventually twagenda kusingana ngate muyina ko Luganda ati atamaze kuvuma anti ayina ettaka lyali agala okutunda kakati atinga bali ne bajja wentegerera ntuyina Oluganda bali bajja mbayambe ngate yayagala oditunda era namugamba ndi nze gwonvuma ne Sekido yanvuma ngoyo mundeba naye kati yagaggawala nagenda mutegeera nga gundi mwana wa mwennyina zaati mwali mwerwanyisa anti ze babagula banvume naye nze nkolera strategy yange nenkuga kajjanga n'obuveera bwawala gine kakola kinti nkatimpula omutwe yagaggawala Sekido kuko kemugamba akakolwa naye nze mbwajja tuwegali nanya mwaso omutwe nze tumala kunzenyirako noga nti ojja sisonyiwa what if you had successfully done it titumufuula omusiru nga gwozanya omuzanya ng'omusiru bwe kwata kinga lunyuzo kakati oyo gundi bantu bayayana ekimwogeza ebigambo ebyo ebyamaanyi busungu ate obusungu buva ku bamugobesa ku kaboozi n'agenda ne bakola ne Bwanika omusomo gw'abalimi olw'okuba New Vision teyagala kulaba yakola musomo mulala ne babakuba mu mawulire nti babbye sente z'abantu tugenda baleetera ente kuba Bwanika era yakuba mu 7 billion nga 4 mu kyemutamumanyiiko nga bali ne Sembeeguya President nawa Sembeeguya square mile 3 billion nga 7 nti alunde embuzi enjeru ziri luddawo embuzi enjeru zivaamu bazitwale e Saudi bo bagala mbuzi enjeru nandiga njeru kuba ndooza egundi reflection olw'ebbugumu ndooza zezibeerayo ti gundi white reflects gundi black absorbs ndooza oba zisavwala oba ziva gundi tebakikola omusajja oyo ne bamuddusa emisinde at one time yasulako mu NBS nga bamunoonya omukwata nga mwasula program gyagenda okukola asula mu NBS kati raba bwe bamulumba ne Muwanga Muyanga nabaga nti Muwanga Muyanga yakula ne maama we tetufaanagana Muwanga is a honest man ye yabasonyiwa ne bajja basanga omuvubuka oyo gundi sajjali mugaije Sajja Kambwe Basajja Mivule ne bamugamba nti va mu gundi va wano mu NBS tukuwa omulimu tugenda kusasula sente tukutwala ewalala kozi tamanyi nti misege ne Muwanga bwe bamukola tebagenda musasula sente ono bwe oyo Basajja Mivule agenda okulipotinga ku mulimu nga guliba kumutuluziza bamukwatira ku gate. That's why he's bitter. It has nothing to do with Banyankole. It had maybe obusungu manyi reaction fe tukubuuza to why should a reasonable man do nti bale sakana ako bekalipateka ku TV ya Buganda zina nakuba mengo ne bakadusaako batabani bange ne banga nti buli kipande kyakatimba kyonna kali noyo abe mukibi tubawabire mu court ne tubinoonya kali jo uli mukibi mwavuza mu lunaku lumu. That's what my children told me, because you must understand the provocation. Titwali bana bato
nga bayinza okutu akaana kana akato ne kajja kakuba oluyi over following nze nali mu kubbala ya muganda nga nkyanya omwenge luli awe wazza nantudde twali tuva mu campaign ya president omukazi nankuba oluyi naga nti ono yatuvumye ono enkofiira yatuvumye nga senabavumako ne buli omu yatya soka nenkwata enyondo yange nenjiwuba nenjiza mu kooti wali ogenda gikuba omukazi nengenda eka nembuuza omukazi atunda omwenge ti oyo omukazi yankubidde ki ti amusajja kwoliko ebibyo babadde bagala otakola olutalo bakube bakutte naye engalo ezankuba kweziri engalo ezankuba kweziri kyalani kyekyazitemako tetukubwa ejjo okulyo ndonna limufumulamu eryefudisi talina ngalo ezankuba teziriiko zaalibwa gendo bimubuuze kakati provocation tugimanya nti ndi mu taxi at times ne bavuma mu 7 sibanukula mbamanyi nti bakola ki twenge egimi okubwe nagenda ewaffe ku kyalo nenva mu benzi yange nengendera nga nkyanya nenkakatulamu 3 lifuwering nagamba lifuwering nga okwongeramu eweddemu amafuta kakati bwe bandaba ne bajjayo kuleeti 3 banyumya ak'omulundi guno kati nyefunza ne Museveni tumukoye nemba tunulya bwenti Museveni tumukoye tolaba kati tolaba bwe bajja tolaba batandise okujja no once you engage in their conversation bakumanyi abanaffe temutuvaamu nenga tunulira bwe mmala okunywa omwenge gwange ekyupa 3 nenkwata omutwalo nenguwa omukazi kakati bwe nguwa omukazi nenfuluma kiri nekimugamba gwe mukazi gwe eyembwa bw'ogikiza negenda naye anakusasula bakanywezi kuleeti ezi seba ate bali naze nabo abu yave Kampala bwe bamukola mwana wange wakoze ensobi nze nva Busia ebye Kampala sibimanyi mbugajja gagobe emmotoka yange nenjiwa matulayo gabo nabiwa gundi tuli kulaba nga akalulu katuuse gwe tolifa akalulu kali kusangawo. So this is how you succumb to pressure. These people pounce on everybody. Nti anonyeza babera kuludo otuyiseko anti kako katandise kwega kyovolaba nti blackmail kakati ngoyo gundi oyo omusajja naye ayina ensonga ze babajja ku NBS ne muwanga bamugamba nti muwanga tugenda kuwa obukadde 10 buli mwezi naye soko resigningewa muwanga nawandika ebbaluwa nagibawa nga tali resigninze ne bagikwasewa ne bagiwakalisa muwangalo sizijo esimu ne bagijjako. What type of people are you? Kakati be ebibi byabwe bote baagala aboogerako kuba bw'oboogerako they scare ojja kubabuulira nti abantu abo babi. This man has akyogera bubi era oyo bajja musiba oyo y'omusango gwe gyeguli kubanga ye talinga bano babizondo bo bakugamba ekifo kino na kino kirimu bano na bano oyute mu secretarian lot ayina you defend lwaki be balimu. As I tell you nti omwogezi wa oyina okubeera ne degree mu public relations maybe kubanga bo kye baakola media okimanyi nti gondi mass communication eri ku level yemu nero negundi ne medicine ya makerere they are rated gondi kati kitegeeza nogisasulira naye eri expensive yinza kuba yali strategy to enable those who have money to do it. Kati every public relations officer ayina okuba ne degree mu PR gwogirina. I cannot fail to defend something. Era nze bw'oleeta listing ezo ne bazireeta I cannot fail to defend something. Kyenkubuuza, did they advertise? Did they apply? Ekyo ogundi buli kintu kiriko abakyagala nti omuganda bw'agenda ne bamutwala mu security guard oba company yonna bakubuuza tukuwa kabira ki temumpa muganda abawa lugezigezi abaganda abantu batunonya bagala baganda mu security tukwewa gwanga ki if they can ask you for us I say anybody kubaka kati nze tribalism ya musijiraba
omusajja ono anvuga nabuliza batabani bange nemuga nti oyo anvuga mutani wa Sale mutani wa Segawa oyo anvuga mutani wa Sentongo naye ate bwe bamutta Kaweesa yafa ne driver we bonna babaziika Gindi eno gye bazaala Kaweesa were they related? Yes, the man who is driving me, the person who protects my family is more important than my tribesman ataina champa. Ebyo balimba tribalism teriiwo abo babizonto nabo balikaba bagula nti okulondo okuliwo kate kulina formula mwakuleta mu bazaali nemukuleta mu bad black and why? Because you have decided to trivialize campaign. Nti mulimuchita scientific elections. I've written a book how to manage scientific elections. How scientific is our election? Are we going to use computers katulonda? Nedda. Hey. Campaign is it has remained the same campaign but without public rallies. It's the same campaign. What you would say at a public rally, you are going to package it ujibulira abantu on electronic media. Chichechi chuse. Wano baba tesawo task force Y2K mbu computer mwaka ngwe business manyi jibala. Ayo simanyi bagamba batya. Ayo computer chi? Bayina bwe bachitanga. The government eyina ba computer wizards instituted a task force najitanga wodi nemba wema. Bali kukundi kunasa. Nga bwe nvokola mba wema nti computer temenyi kubala mwaka gwa 12 baguwandika batya ebiri ne zero meka teziliko ku computer ku keyboard teziliko kweziri baba omusajja omubbi najja nagamba aba government mwenaje nti oweni forest dam ekawansi centimeter nya buli mwaka ngoweni forest dam yazimbirwa ku lwazi olwazi lukka kyali emitwalo gya $4 ne kitema busiru kakati bano ne bakugamba nti aba boda tubagobye mu kibuga boda zivaamu omuko ogw'obutwa ate kolero lya mukwano omukka kuva mu kolero lwa mukwano gugatta boda meka n'ogaana omulokola ayogerera ku muzindalo n'oleeta ababbandi olina amagezi mu mutwe kaakati aba boda mu byalo gye mwabatutte bafuumule omukka gwe gumu baabagemye abali baabagemye weewasula abantu abangi ekitege ekyo si kyekyo baagala boda baziwandike bazibbeko sente nolebisejjeryesikanso galigamba but cabinet tell us which cabinet because cabinet sits on Mondays. On Monday, on Tuesday the president came up with not include the rubbish we were talking about kakati gondi cabinet yatula ku Lwokuna ono gyakwootinga omwogezi wa sitekanso yatula Lwakuna ne babagamba nti parliament tie bajetwale obakabera omusayi gwali kulabise omusayi gw'ababaka wa parliament gwe batwala lwakite gunnalabika baali baagala parliament egende mu liseesi bajjeyo sente endala trillion 7 nga zaki kakati Museveni ate n'alangira ebintu byonna ne biggwayo kakati bakyasobola kugenda ekyo kyafa kakati omusayi guliwa omusayi guliwa the machines take 3 days tumubutuuli omusayi gw'ababaka wa parliament guli luddawo samples ziriwo bano tebaliizoninga kyobulamu bakubye nemba malawo nti for me when you tell me something I sit down kakati ndabye president nga yagenza okwewandiisa yabagambye nti covid Kenya baliriizinze sente basuubira okufiirwa abantu 50 mu covid buli gavana bamuweereza obusawo omuziikibwa abantu 10,000 ne babawa ne sente z'okugula cemeteries zitali mu bibuga. What our reaction? Nti omukazi owema nafa abadde mukozi waffe nga tukolagana naye yafudde nga tetumukebedde. What are you telling us? Omukazi wa myaka 85 mutegeredde mu postmortem. And your reaction? What is your reaction? What should the normal person, reasonable person do? We would have now mandatory testing at all hospitals instead of waiting postmortem reports. 2. Bwogamba nti ababoda bawandike mu kitabo wabataddemu abokusomba nti omutikingi omwana ataze mu ssomero yinza omutinkinga muli yes atasoma kakati mumbuulire owaboda bwagansi sikoze okolaki ndize sakoze
kuba mulimu baale mwenye ekisuula bbaala abawala ba bbaala ogenda noddira ecupa za walagi zino wisiki ani kati walagi ye bamuteeka mu mazzi ne bagiwanika waggulu kuba ya disipule bagitunda ddeeri kati eyabbiya bafumba majaani ne gundi ne wisiki n'ogiraba ng'era efaanana wisiki kozi bafumbye amajaani gaabwe kakati nannyini bbaala bw'aleeta bbiya ne bamutunda ne bakula kuleeti endala nozisangawo kati bane beerabira nti oba temutunda ate renti naagijjawa. It is after failing to parent you realize nti bano kamba gobe kakati njagala ombuulire singa buli wa boda mwamuwadde abaana b'okuleeta ku ssomero n'amannya gaabwe nga bw'atuuka ku geti y'essomero batiikinga that can work naye bano abantu abetambulira ebyabwe tannakolako boda mwagipimye eva okutikka n'etava kutikka mwazipimye. Omusajja yali atta abakazi nakwata simu ye nenkwata amasimu gonna nembakwata bayina n'akawundi esimu y'omutemu kweri why ezisimu nagenda okizuula tebaziwandiisa naye zivuga zikola era nakubye esimu nga mukazi yakiina nemugaa nti bali omutemu omusajja oyo atta abantu akyaliyo k'omukyalo. The woman who was leading the killing of women his telephone number is on. Why? Abebyuma bajjako esimu nti kubanga asibagite wagenda mu UCC mufaanagana kakati ekya boda kiri bwe kiti bano bannamugwanya baagala zeewandiise bali essente ekyokubiri mwena ali mu gavumenti ya Museveni mulimu abaagala ababoda bamubeeko nti Museveni tabaagala kibula gono Kabasi yali ayogera nti ba Desemba bani abamulwanyisa abaafayo beerage basigundi nti bo be balwanidde ababoda Museveni mubazi naye nakiweta nagamukomewo mukole. Why? Nti abamulya bali munju. What's the difference? Twalirwaniridde baki tuleete boda ezitambulira ku sola eza clean energy n'emmotoka bwe zityo nga za sola. Why do we allow boda zitusuddemu omukka omubi okukolera mu byalo wabagemye omukazi gwe wabagemye gwakulira Kampala wabagemye ebyo bya bulimba. Kakati ekyo ovolaba nti nze ngenda nembatunuulira nembasekerera nti why ebiriwo wano simanyi bano balaziruddawa kyawandiikibwa dda ti constitution omubaka wa palamenti akyuka mu mwaka ogusembayo kati muli mu premier league season yeweddeko bano badde eno badunga ate ekinabeera mwena ali mu kirinde kiki ekyananemu mulinde anti mafu egenda kuwa sente kati balangire nti ono yesimbye tango doyi kulinde enako enale mutesekerera naku ya DP neyaye eyambala eri ku bodejja linda screening enale mwerangirire nti gundi gwe tusimbye egindi baje kudda mu DP because these people are after genda mu parliament kulya sent and some are sponsored nti bwatagenda yo tebajja muwa. Bana abasajja ba mafia bagambye nti omuntu gwe tulaba nga Museveni amwagala nnyo tumuyita netumuwa emyaka 5 in advance ze billion 3 notagenda mu parliament. Ate mwana wange bino bya covid kyebinsanyulira babadde mu lukuŋŋaana lwabwe olwabafero olwababbi omusajja n'akolola nnyo kocha ne badduka nabuga this is not COVID-19 what is it? No demand like me who live with younger kids I already have this type of disease but